empagi ey'okubiri teyogera ku kusaala eswala etaano mundabire wano naye ensaala nze bino sibyalwala sikusaala kubanga omuzeeyi oyo yanjigiriza bw'ogenda okutunuulira exercise ezo z'okola mu ssaawa emirundi 5 olunaku oyinza n'okuteetanga jiimu bw'oba okuumye n'okwata eswala ez'ettaano n'ozikola n'okutama n'osituka oyinza obuteetanga jiimu mu myaka gyetulimu byetwetaaga obulungi bwa busiraamu oba oli musiraamu oba toli. Leero twagala okutunuulira eddiini nga tuginoonyamu ekirungi ekigirimu. Ekyokusatu sikutolaza namashek omuntu yenna ng'olinamu ku ddiini ng'olinamu nga tunayogera katuleme kwogera ddiini naye ng'olina obuntu twandibadde tutunuulira n'okwagaliza bannaffe naddala bali mu mbeera embi ne mulaba ensi ennaku zino abantu ababba ne bye bataalye okuviira ddala ne bwetululya ku mmere eri gye tulaga oli n'atikka essowaani y'emmere naye nga tafuddeeyo ti abalala banaalya n'ateekako enkoko n'ateekako ebyennyanja n'ateekako ennyama ate n'atuuka wano oli mulemu okulya. Omuntu enjigiriza eyo ey'okutoola zaka eyinza okukugira omuntu okutamala gakuŋŋaanya oba kale bw'oba okuŋŋaanyiza n'ofuna omuntu omwoyo oguwaako akola ki atalina n'ofuna omwoyo oguwaako atalina. Eyokunase Ramadan Kyabulamu bwe yaŋŋambanga oli n'omusajja wa Pittu naye yaŋŋambanga nti okusiba Kyabulamu gyali enansana eyo Kyebando nakati gyali ali myaka 80 naye naŋŋamba wadde toli musiraamu waayokka obudde waayokka ennaku ezimu oleme kulya mulekerawo okulya kafunkunaayi nti obulwadde obusinga bwonna buva kuki okulya ng'era tukubiriza tusiibeko. Neesembayo yagamba nga bwe bagambye wa Pittu yagamba nze owa Pittu nandirinnye ennyonyi nga ndagawa naye olw'okuba omusiraamu nasobola okulinnya ennyonyi n'eŋŋenda emaka ate naakaddayo emirundi 4 nga busiraamu bwe bumusobozeseza okola ki okugenda okulinnya ku nnyonyi ng'agenda emeka. Ebirungi ebiri mu ddiini ey'obusiraamu naye olwaleero njogere ku ya busiraamu baaje tuliko wano naye ne mu maddiini amalala gonna waliyo ebirungi bingi byekubiriza nti bw'oba oli mu katuliki n'olaba mu busiraamu ekikugasa nga bwe mbabuulidde nga sisaaga sikujubisa nze nzaala nyinza okuba nga situukiriza biri byonna naye mukadde wange oyo yanjigiriza. Naawe bw'olaba nga aliyo ekirungi ekiri mu bukatuliki kikole ki kikoppe wabayo ekirungi ekiri mu bukristaayo kikoppe. Ekigendererwa kya byonna kubeera munsi buno nga tuli mu bulungi. Bakubiriza bannange okubeera ab'ekisa. Obusiraamu buno bulinako ensonga nyingi nandibanyumiriza kubanga nze mpuliriza nnyo Islamic Hour njiwuliriza nnyo era ndirinako lessons nyingi okujjako lwesaaze nga sisobola era nga natandise okubuulira byenjize mu Islamic Hour ey'olwokutaano eyo oyinza okulowooza nti oba oliawo neshahada tagitoola naye mbaagaliza ekiseera ekirungi mbasabira Mukama Katonda ennaku zino ezisigaddeyo okutuuka ku Uyidi nazo muzigumiikirize. Mu Luganda tugamba nti obwatu bufa magoba obwatu bufa magoba mpozi tulinayo ekiro kino ekyabirimu 9 naye bagambe kiri ekyabirimu 7 kyekisinga obukulu mpozi tukiyita tutya gwerabiddemu ekyo naye kakati ennaku zino 2 ezisigaddeyo tusaba Mukama Katonda abayambe muzimaleko bulungi ate tusigale nga tukuuma empisa zetubadde nazo mu kisiibo ekisinga obukulu kya byonna naye kankikatirize nakano kakababuulire nakawulira Islamic Hour kankajjeyo. Omusajja yali abuulira n'agamba baali ab'omukwano 2 nga bamuliraano nga baagala naddala bamukwano naye ente
eyange negenda erya emmere ya Najibu. Kwegera okulya emmere ya Najibu n'akwata effumu n'agifumita n'agita. Nenga nti Najibu natete yange olwokulya ku lumonde we ate nze nenyiiga nnyo nemmutta. Kati ne bakwata omusajja eyasse Najibu ne bamutwala mu kooti Karamoja. Bwe bamutuuse Karamoja ne bamugamba ogw'okutta omuntu naawe olina kufa, bagenda kukutta. Naye ng'alina abaana, mukyala we yali yafa naye ng'alina abaana babiri abataawaka. N'agamba omulamuzi nti ssebo omulamuzi, nkwegayiridde nzikiriza mpaayo ennaku 2 ngende mala okutegekera abaana bano nkomewo. Omulamuzi n'amugamba nti olina kweyimirira. Ekituufu nge Karamoja talina yakola ki akumanyi, naye n'afuluma bufulumi wabweru n'asanga omusajja n'amugamba waayi. Omulamuzi asabye omuntu aneeyimirira, nazza omusango naye nina abaana babiri gwe banzitira wano, abaana bo sina gye ngenda kubanga mbalese, naye nkwegayiridde neeyimirira ngende mala okutegekera abaana nkole ki, nkomewo banzite. Omusajja n'akkiriza naye nga tamumanyi nako, n'amutwalewo omulamuzi n'amugamba n'akkiriza okukola ki, okuneeyimirira. Kati bwe beeyimiridde n'agenda. Buli omu n'abuuza omusajja ono eyimiridde n'amugamba guli otegeera bulungi, weeyimirira otya omuntu gwe bagenda okutta nga tomumanyi? Olowooza ayinza okudda? Tajja kudda. Olunaku olusooka ne luziba. Omusajja n'agamba kale bw'anaaba takomyewo, Mungu bw'anaaba akoze eki, bw'anaaba angeredde. Olunaku olwokubiri waba wabulayo eddakiika 15 omusajja n'akomawo gwe baali bagenda okutta. Kakati buli omu n'amubuuza nti lwaki wakomyewo? Bw'abadde alina omukisa okudduka yakweyimirira tomumanyi, naye takumanyi, lwaki okomyewo? N'amugamba nti yabaga nti bannange omusajja yaneeyimiridde nga tamumanyi, bamutte nga sikomyewo, ensi yandizeemu okwesiga omuntu yenna. Mbadde nina okudda, waakiri banzite. Ne babuuza omusajja oli nti naye lwaki weyimiridde omuntu gw'otamanyi? N'agamba bannange omusajja yazze n'ambuulira ebizibu bye, n'agamba nalowooza mu nsi temukyali mu bantu bakisa, namuyimiridde okulaga ensi tewakyali abantu abaki ab'ekisa. Omulamuzi bw'awulira ebyo ne bwe yali agenda okutta n'amugamba nkusonyiye. Tusobola okubeera n'ekisa kye tubadde nakyo mu kisiibo, tusobola okusiga ensigo ey'ekisa ku bye tukola byonna okuva olwaleero n'olubeerera, ng'osobola okubeererawo munno, osobola okuwaayo okukola towulira nga kyabwakatonda, ne bw'oba bw'okikolera nga takumanyi, lwaki sikoma kwebyo.